Omwe bali nyomo bali ddala ndeese omupya ndeese ekipya nga mumanyi bana leero nene MP waffe woman MP banaye atubuzeeko atubuulire nti oba akomawo 2026 oba nedda atubuulire bingi ono kwazze ku mukolo bonna abanene ayise nabo omukolo gwanyumye dda ndowooza omulaba banaye tusanze okulaba ku mukolo gwaffe kale sebo nange nsanyusa okubeerawo MP amanya gaffe Nabagabe Kalule Flavia bategeeze nti 2026 ekyo naawe nalo teri kubuuza kulala bannange 2026 kasanda okitegedde 2026 temulaba oliiso likutunuzeewo omuntu atya woman MP waffe ndowooza omulaba bana mwebale nnyo mwebalire ddala weebale ku nyuma weebale kusiima naye weebale ku nyuma kale nange bampanye nyumye ekyokka bannange naye gwe muli okikola otya alayika okujja ku mikolo gy'abantu nga ba MP abasinga olumala balonda tebajjukira bantu baabwe munange olina okumanya nti abantu be bakuteekayo ate we tubeera mu politics tukolamu emikwano kati mulimu emikwano gy'obeera nagyo nga tobalaba bulabi nga balonzi nga naye bantu bammwe bantu bo baganda bo bakadde bo so ogwo omukwano obeera nagwo kikwanguyiza emirimu gyo ndowooza owulidde kati nze ono takyali mukwano gwange maama wange ndowooza owulidde takyali mukwano gwange kati oli maama wange kati sijja kumalira budde bibiseera biwanvu tweyanze nyo tweyanze ga interview kana akampimpi mwebalire ddala mwebale ne interview bannange kasanda temulaba muntu mulala yenna tugende wauma ne MP waffe bana yakomawo 2026 MP kalowoozi kiko waabo abanaatera okufumbirwa oba babadde bakirina mu ndowooza kalowoozi kiko abawa yes akalowoozo kempa abantu abanaatera okufumbirwa oba abali mu bufumbo ekisookera ddala mwenyweze mwetegereze ate mulonde bakyali bammwe ekyo ekintu kikulu nnyo kyekijja obbawangaaza ndowooza otegedde wewe people power waddayi